amasajja nagona gamugago bagasuddawo so ne batandika ne bakuba eddirisa lino kati nze nabaddeyo munda kati we najjidde nintunula eddirisa nga limenye kati oluvannyuma ninfuluma omutemu oyo nimukwatirawo omulala abadde wano nga yekwese wano ku kisenge so kati ono yabadde yekwese ku kisenge mbadde simulaba yeyaze nantemu omutwe guno nantema nejambiya so ejinja limu lyeryo n'endala lyeryo eyabadde akutte so kati oluvannyuma bwe nagezezaako ne poliisi okumukwata oluvannyuma ne bagaleka. Nze Mulangira Kitayimbwa Emmanuel Muguluma ndi vice chairperson wa Bukuluugi zone. Amanya gange nze Mwesigwa Edison chairman w'NRM wa Lubya parish ndi wano owange waka twabadde olunaku ensula wano mu Bukuluugi zone ekyalo Bukuluugi zone okuliraana poliisi yamasanafu Northern bypass ejo zabadde ssaawa 5 nabadde ndi munju nimpulira ekintu ekibatuka kumbe abatemu bakubye eddirisa ery'ennyumba bwe navudde mu kisenge nentuuka mu mulyango nindaba nga eddirisa balyasizza bwe ntunudde bweru nindaba nga abasajja balina amayinja omulala abadde nejambiya kakati bwe nagezezaako nalabye babiri kati bwe amaze naddamu nakuba olugi ejinja naddamu nayongera eryokubiri ningamba kakati wano ekinyinawo sina kyakukola ninfuluma immediately ninjolako omu bwe namaze kuyolako omu netutandika kulwanagana bwe twatandise kulwanagana omulala we yajidde nantemera omutwe bwe yantemye omutwe yenadduka oluvannyuma munimusigaza bwe namusigazza oluvannyuma omukyalo omunanyambako nayita poliisi nejja oluvannyuma nemunkwasa twamaze kumukwata oluvannyuma n'omulala naye yabadde adduse naye netumukwata kakati nsaba ebitongole byo byokwerinda obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu bitundu byaffe habw'ensonga omuntu abuba kutakingira emisana ate oli mukulembeze nze kyemana atwale omuluka guno nze nandibadde nkulira security banumye emisana nibagenda obulamu bwange okubutwala mbadde nsaba okulaba ngu ebitongole byo byokwerinda okulaba ngu bongeramu amaanyi okulaba ngu tufuna security emala mu bitundu habw'ensonga kino si kyekyalumu kino kya mulundi gwakubiri nabwo omutemu nabwe yansinkana ku luguudo nagenda kuntemula bwe yagenda kuntemula bwe bamutwala ku poliisi enateete ne bagamba ngu mulalu ne bamufuula omulalu fayiro ne bagitta naye mbadde nsaba ku bano abalumbye tiwagira fayiro yibatta habw'ensonga bonna balamu bazze emisana nga baagala kunzita so kyembadde nsaba abakulira ebyokwerinda nensaba n'omukulembeze waffe w'eggwanga ekyemaani wange ow'ekibiina okulaba ngu otyongeramu security n'amaanyi okulaba ngu abantu bano abatigomya ekyalo okulaba ngu tusobola kubakwata oluvannyuma ne tulaba ngu abantu baffe bali bulungi. Ekizibu kye tusanze mu security kati ffe twava ku basirikale twefaako ffekka ffe ng'abakulembeze ne security committee yaffe era nze njagala okwebaza abaana baffe aba security committee bakoze omulimu munene mu kitundu muno kubanga tulina zooni ey'okumuliraano erina abantu abayita ba B13 abaana abo bagenda ne balaba firimu naye ne baagala okubissa mu nkola naye nga beerabidde nti ziri firimu kale ate bo ne bajja bakole actions zaabwe ku bantu n'olwekyo tulina ekizibu kinene ekya B13
sebo DPC omujjagwe eyatuweereddwa tukwaniriza naye tukusaba mu Lubaga okole ekikwekweto ekiwerera ddala eky'amaanyi ku basirikale bo mu butuufu tebakoze kimala eri abantu be balina okukuuma. Nsaba sebo tuyambe tubeere wamu naawe tuyite nga ba LC tukubuulire ebizibu byaffe ku nsonga za security n'engeri gye tusobola okubigonjoolamu kuba ffe tumanyi engeri gye tusobola okugonjoolamu ekizibu kya security kya insecurity. Amanya nze Nakato Julian nansangibwa ku kyalo ky'e Masanafu mu Kuluugi. Nabadde ndi ewaka wange ndoze essaawa nga 5:30 ez'emisana ne mpulira okuleekaana wabweru wabaddewo batabani bange bali 3 abato ne badduka ne bampita nabadde mu nnyumba ti maama oli mu nnyumba ne bali mu kutta taata Richard ye mwami Richard. Abasajja baabano bazze omu ali kumukuba omulala ali mu mutuga nange kwe kuvaayo bwe navuddeyo okulaba nga waliwo akutta omuggo era yagumukubye bwati ku mutwe omulala ng'amukutte bwati mu bulago ali mu mutuga ng'ono alwana. Oluvannyuma ennyo nyina ekyemabega ky'ensoose obutakugamba baasoose kujja ne bakuba eddirisa lye ejjinja baabadde tebamubanja. Bwe bakumaze okuba eddirisa olwo egundi ejjinja ne bamala ne badda ku luggi nga kitegeeza baagala afulume wabweru. Ati bwe yafulumye wabweru n'ababuuza eddirisa lyange mukubye lyaki. Baavudde eri nga bamuyola bamukwata omwami oli omutuga mu bulago omulala akutta omuggo agumukuba mu mutwe. Kati kwe kulaajana bannange muntaase mu nnyambe naye baneiba ababaddewo okumpi tebaasobodde wabula nze okufubutuka eno okutunula ninziruka okuleeta poliisi naye ne poliisi okugireeta poliisi kwadde kusika muggwa babadde tebavaayo olw'ensonga nti zino mashini nazo ziba zireekaana oba tosobola kuwulira nti omuntu ne waakubanga ali kumpi oba tosobola kukola kuwulira ki ekiba kigenda mu maaso. Yeyo ensonga eriwo naye nga bwo obukuumi bw'ekyalo kino bufu. Ekyandibadde kikolebwa gavumenti waakiri yandikyusiza ku poliisi ne kyeyamaani w'ekyalo naye tafudde yasuula gwa Nagamba. Naye oba otuuse n'omutuukirira nti waliwo kati ensonga ng'eriwo agamba wabula oba tolina ssente nti kumuwa abatajja kudduukirira.